Mwe abagagga beewammwe beeyisanga oyo? Abagagga beewammwe bategeeranga oyo? Abagagga beewammwe bakolanga oyo? Kati lwaki mutukaabirira? First of almost, toyinza kgenda mu kampani ey'omuntu amansa ssente mu kibuga omanyi kyoba amansa z'abaamuwadde eggulo baatannatwala. Toyinza kgenda mu kampani ey'omuntu ayagala okukakasa ensi nti dooni mu bikolwa ne mu bigambo. Abagagga obalabyeko beeyisa batyo nga ye, era bakola batyo nga ye, era beemulisa batyo nga ye. Then gwe ki ekikulowoozesa nti ono mugagga gw'ogenzeeko era ye mutuufu? Singa baba nga bakuteresa ssente z'embaga oluusi otya n'okulya kakoko naddala ng'ewaka obadde tokalya nnyo, anti bayinza okugamba olya ku za mbaga era beekengera abazikuwa. Mwe kijja kitya okubanga omuntu gwe mwawadde ssente zammwe ggula abatwala e Bulaaya leero ali mu bbaala amansa ssente ne mutafunamu kwesika? Leero ali mu bbaala agaba ssente ne mutafunamu kwesika? Leero ali ku TikTok live agaba ssente ne mutafunamu kwesika? Mwe mulowooza abeera agaba zaani? Zaabo ababeera baabasooseeyo ate nammwe gye mugenda okugenda enkya era waliwo abagenda okulya ezammwe nga mumaze okuzimuwa. Nabwekityo bannayuganda bagamba nti omufere abeera simaati nnyo. Omufere tabuukika naye nga nzoona nnema atya okubuuka nti mufere, era nga nnema atya okubuuka nti mwavu ayagala kuyiiya just bulamu. Mubbika kubanga mujja mangu, babasuula mangu mu ddagala. Ate kisinga okunnuma ti ensobi mwe babbira abaasooka ate nammwe abaddako ze bababbiramu, kubanga mulabye kubamansamansa ssente ng'abaana abo, era mulabye kubeeyogeza ndi mugagga ng'abaana abo. Bakomekkerera mu kitegedde nti si bagagga, bulijjo bapanga bulamu. Era tewali yali atambuliddeko mu kazannyaako emyaka 5 n'agikuba wali ekinene ennyo jibeegi awaliriza ennyo jibeegi. Kakati oli najjira mu kalakita ye yasooka era nga gwe tonnabuuka kyono mufere. Naye siibanenye kubanga ne TV ze mulaba era ze mwesiga ezibawo amawulire ze zibaleeta era beebalanga bizinensi zaabwe. Kyokka ate ne kibeera kya nnaku nnyo TV ze zimu eyakatuleetera ono wiikisi 2 emabega ng'alanga kampani ye ate yeetugamba bwabbya abantu naye nga yo teyagala kubeera accountable. Obusiraamu saanywedde omwenge yekka nti yabeera omukyamu oba yafuna omusango, naye butugamba aguvuze, agulagiridde gye bagutunda, akoze atya, nti saaka eyo yonna etuuse omwenge ku bbaala oba etuuse omunyi ku bbaala kasita ogyetabamuuko naawe obalibwanga anywedde omuki omwenge. Zo media houses zino lwaki tezibalibwanga enzibi nazo? Era lwaki ziranga bizinensi zitalinaako license? Lwaki ziranga bizinensi ze zitamanyiiko buvona buddo? Kubanga n'omusawo tayinza kukuba ddagala lyatategedde likola litya. Naye bano bo lwaki ogwabwe gubanga gwakulanga nakututegeezaako nti betwalanga wiikisi 2 emabega bababbi. Lwaki gwe ogwabwe gubenga ogwo? Nze ndowooza nti kibba bannayuganda kitandikira ku media houses zino. Kituufu kakati waliwo abalangira ku ba tiktokers oba waliwo abalangira ku ba bloggers, naye ne media houses zino zivunaanyizibwa kyenkani kukubbibwa kwa bannayuganda kubanga ate zo zaali badde ensunsuzi ekimala. Ti omugaso gwazo si gwa kukola bukozi ssente kyokka naye n'okukyusa obulamu bw'abantu. Kyokka ate nazo zeeyisanga babbuloga b'oku intaneti. Ompadde 5 ogimpadde kankulangire, ompadde 10 olimpadde kankulangire, mpeereza bizinensi yo oba oli mufere gwe mpanzi kasita ompeezange kankulangire. Kubanga yono talina kyakufiirwa. Ekisooka muntu buntu si brandi, naye gwe brandi ng'eya Next Media oba eya NTV ngeza bugeza nga ki ekikuleetesa omuntu ku mpewo zo bamutunuzeemu kamera
nga tonnasooka kumanya omuntu ono ddala kituufu mutuufu ekintu kyaŋŋamba okuguza abantu ddala kyali era anaatiba kuba bano bwe bababbirayo babeera bakasitoma abo be babeera babbye bayinza obutasobola kusubscribinga ku mukutu gwo omwezi ogujja kubanga bababbye bo balanga bulanzi ezibayise mu maaso ze balya ne baleeta omuntu gwe balabira ddala nti kayikuusi mugagga Doni Gundi omugagga Doni Gundi atwala abantu ebweru omugagga Doni Gundi akola bwati ne bwati enkya ne zimutambulirako ali mu bbaala agulira omugagga Doni Gundi awadde gundi kapyata y'emmotoka omugagga Doni Gundi asaasaanyizza obukadde 10 abusipulashingidde girlfriend we kusimanya ku night party kisuzuuka weebuze zaani zaali mu kumansa waliyo oweezi zaazimansa atyo kitegeeza ziba zaama noba osindikayo era n'abagenda okugendayo be batannabba zigenda kuliibwa nabe ezaabwe zino bwe zinaggwayo kubanga nabo bali mu kkubo bali mu kugendayo